Unakuta maana ya somero. Sada. Now, let's stand here. Let's stand here. Chin. You are joking. Chin. Sada. Chin. Hello. Ona maana ya somero. Akana kanyaka 10 years. What about ona wansangu mu 5 ndetaji kutenga batatu bantu bekumukira chapa ngotuma ki Hello. Chama. Ona kasaya akaenda kupakomera. Now. Ndio umesikia sentence? Akana wekali. Maana ya somero alowa. Eriwa maana ya somero. Akana kwa batamu kwa. Eriwa Aka lero. Officer. Eriwa maana ya somero. Akana kaka no. Eriwa. Yo kaka lero. Eriwa. Eno. Kaka. kwa maana kwa wamecheza ya koda Kaka. Yo come here. Ate, officer. Osi. Nobuzi woyina wano abantu bakumanyi manyo ko tebalina kutegeera. Hey, ndio songa. nze mbaka temulaba mu uniform Nuzo shiraba. Ona mazaya tamanyi manya ya. Tamanyi ndikwa osi. Asike yazo mu kiriya kifo kyatu byakumana we. kumanya Even those people Tegeerera nalagaba enjagalo nja kuyita olukiiko ku Sande obeyanjire bategeke twafune oso mupya atali oli omukadde yagobaganyanga ebintu ku kyalo. Ndio. Ladies and gentlemen, my name is Afande Kanegero from Rida. Nizaanze kwa police station kuchalono last week. Okay? Ogogera nnyo ogogera mpolampola bw'oyanguza bwe tebagakwata bulungi. Gwafandani? My name is Afande Kanegero Sajirimento Auto from Rida. Isibo ya minya. bamayitani Afande Kanegero. Yes. bolabye taata Alabye abatiki. kandi kufunite maketo n'okubakubako n'ekigo ekyamu Hello, chairman. I'm confused by the way. Bagajabela kuno. Musiga ofuna magejo wani badde munene nnyo. Ngoli musajja munene. Mulebana kuyita ka. Bagajo, mageja akalega akageza nikabeera kalungi New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosabaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yise ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Omusajja omukulu olingana k'essomero olebedde otukuta. ndikana k'essomero osanje bukola Naye nno weekaze nawe omusanga oliko mpendo gwa Nagomola. wanagomola nze wanagomola manyiyo Musayi wemusaamusa naye yakola nsiride. eyange ekyata Ikwayi muzeeyi weekaza naye njagala kutegeeza. genda osirize yanyoko Mukulu kyamani gw'okuma. sebo musajja gwenkwata alinamu olubuto olunuma Obalukuluma obalukola lutya owedde wenkulina gwenkwata alinamu ekinelekane nabo bampita Afande kubanga manyi mumwanonanya abana b'essomero. Ofisa Afande bama mumpekebe akasajja kinene kagala kugenda tukonyambe kagenda. kasajja kagala kugenda kasajja kakitaawo Mukulu oli kumusanga tatula oli kumusanga se oli kumusanga takyamani yakuliko balulantwala ku ttale osebeyo kugambye kyonna kyoli neewowedde okumanya owedde eyakwanula esiridde. eyange ekyatamu Ofisa hello. What is it? batigani muzulu Afande akuvumye sula era gwe talina kyakulabyemu ag'embuga olimbwa ya muzuuli. nedama nkukutizaako bubuzi Hello. Muzuri abera wa. Muzuuli tamumanyi muzuuli lubeeramu obukadde buno bwagwako ebyoya bulyawe. nedote kitaawo oyo yabulunda naye nge sibulina Naye osi olwoyo
Wayo nnyo kuyise lwanyi kiki? Chairman, I'm very sorry. Nzapande kuchalole baita zigoti. Zigoti. Oba zigoti. T-shirt. Alo. Baganda bakola misango mungi. Kyo kituufu mbuganda mwe. Baganda bagala kubba nnyo. Ate lwaki? Mwe baita batya musika. Omusika tata obwafa omuntu amusikire naye abeera omusika amulidde embigere bayitako musika nawe yakusikira naye ffe tetukusikira totuleteekako no musika oyo musajja bayita musika ateekako y'abaana yonna asimbyeko miti baana bakaaba kiki avakola fayiro omusika akoze ki musika bayitako musika ateekako y'abaana asimbyeko miti eno tuli Buganda akoze fayiro yakosawo ngakitalo nnyo taata oba Abaganda tebasoma busirikale asanje baalitemako dda n'asimba mukisimbi asimbyeko miti bayitaka lituusi kuki asimbye kuki oyo okutako y'abaana no ettaka ly'abaana oyo asimbye miti leka kumubuzabuza ettaka limanyi n'ettako lyagamba oba tetuliko muzeeyi omusango gwaliko gwa Nabbomola tasobola kubona akutta akaana k'essomero onakuta maana ya somero you are joking. Alo. Ona mako na kwenda maana ya somero. Akana ka miaka 10. What about ono wansanvu mu etaano ndetaji kutenza badatu bantu bekumvira chapati ngotumaki alo chama ono kaze agenda kupakomera now ndio umesikia sentence akana wekali maana ya somero alwa eriwa maana ya somero akana kwa tafu bali eriwa aka lero officer eriwa maana ya somero akana kaka no eriwa yo kaka lero eriwa eno kaka gwe mwana gwe wa majenzi yakola kaka yo kamaya taya ate officer osi n'obuzibu bw'olina wano abantu bakumanyi mannya ko tebalina okutegeera njayo nsonga nze mbadde mulaba mu uniform ndowooza okiraba ono kaze tamanyi manya yange tebamanyi nti gwa osi eyaza mu kiri ekifo kyatulyakumana nawe even those people tegeerera n'abagambe nja kuyita olukiiko ku Sande obeyanjire bategee twafune oso bupya atali oli omukadde yagobaganyanga ebintu ku kyalo ndiyo ladies and gentlemen, my name is Afande Kanegero from Rida. Nzaze kwa police station kuchalono last week. Okay? Abagala nnyo bogala mpola bwoyanguza botebagakwata bulungi. Gwafandani? My name is Afande Kanegero Sajirimento Oto from Rida. Afande Kanegero. Yes. Bulabye taata. Alabye abatiki. Kandi kufunike magejo n'okubakubako n'ekigo ekyamu. Hello, Chairman. I'm confused by the way. Mageja bela kuno. Musiga ofuna magejo wani badde munene nnyo. Ng'oli musajja munene. Mulebana kuyita ka. Magejo, Mageja akalega akagenza nikabeera kalungi nnyo. No, Chairman, you are laughing. Even those people, hello, what are you laughing for? Ono musajja ajereka. Omwana oyo gwakutte. Eno maana asana. You got it. Yogera amazima badde shut up. Sirika. What's your name? Yogera amazima. Start on. You are holding who? Nakimweyo. Yogera amazima si chapati badde kusoma. Ate mukulu Kanegero kiki? Baganda. You are holding who? Nakimweyo. Afande Chairman. Wani. Baganda batumana chiniero. Awai. Oyo
Nakimwero. Yes, akambako Nakimwero. Omwana oyo ye Nakimwe si Nakimye. Omukulu leka kumubuza erinnya alitegeeze wamala oyo tulina omu ku kyalo. Baitakani? Nakimwero. Oyo tabakana. Okay. Okay, no problem. Allez. Mwenye la kwanza mazima, okay? Era mazima bade sikutana. Kazae. Usiwakapeu. Wakazae. Are you normal? Nje simulina bamutunda. Wama mwenye la kwanza mazima. Wakazae baada ya majibu. Nabadde nkwano. Okay. Ile mpalana za kamwe mutandiso zitambuze ekyalo. Chairman, pata Kazae, pelo kwa police station, no time to waste. Pelo kwa police. Omwana wange tategeeze bannange muleke nkubira omwana wange ajanta ase bannange. Omwana wange Kalooli. Anayemba itabati. Bayita Kalooli. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago, Nakawuka Road. Omuzadde kankwanjulire Ekikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru, ly'abawala n'abalenzi, ligatta amadeeni gonna, liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga, lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala, tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 44 42 79.